Fadi TV UG Kitalo naye Afudde pastor Bugembe Bambi Takikiliza mbaniza kadde kano Fadi TV UG nda kusaba subscribe nga tompere video ka like munne wa pastor Bugembe munnaye Afudde ona Afudde munti sabade pastor wa manyi nyo ali mu gwanga lya Naye ngina kuba nengero kuwe bisingako ngina kusaba subscribe nga sinne yongerayo ate nkusaba video no jimpere ka like ate yongere kubanga offering Fadi TV jimali updates zina value mbana amawuli gabasebu agabaga tambula kosana amawuli agenjawulo agabaga trending okwetole enseno yonna bagita Fadi TV UG jukira esawa yona mu gwanga lya Kenya bagena kwa balonda gwanga lya Kenya olunaku lw'enkyange nakoze mwezi mwenda Kenya egena kuba eronda omukulembeze omujja eri sawa ni mu gwanga lya Kenya mu kibuga Nairobi bali mu campaign abantu besunga bu box olunaku olw'enkya okubanga balonda munaye pastor w'amaanyi Afudde mu gwanga lya Nigeria ona Afudde accident era nga badde mukwano nnyo gwa pastor Bugembe ekise pastor ono kabenje era nga accident badde amaanyi nnyo nga wakava mu kibuga ekya Lagos ekya Nigeria nga wakakifuluma mu booti waliwo ekyalaawo ekiddako kyosookerako ekyalo kati awamu ekyo ekyalo mwafunidde accident era nga emmotoka zitomereganye ebadde lukulwana kwosa n'emmotoka ye ekika kya open roof eno etomereganye kyokka kisinza okwewunyisa mubaddemu ne mukazi we musajja mukulu ono era nga mukazi we ye tafudde naye ye pastor yenga ye pastor Afiddewo pastor ono Afudde abadde amanyikiddwa nga Pastor Amechi Edward bidde ku myaka 69 egy'obukulu nga olengera emmotoka kika kya open roof yonna esaanyeewo nenga omukyala ye tafudde wabula omukyala ne alumiziddwa kuwona akutuseeko amagulu gombi wabula y'omusajja afiiriddewo mbulaga omusajja yafiiriddewo ku sport naye omukazi Bambi asimatuse era abantu bonna beewunyisa okubanga omukyala ye asobodde okusimatuka kumanya ebintu bya Katonda si byangu bise ebisinga nga obalingira bukifaananyi Bambi babadde kapo babadde baagalana bamaanyi nnyo wali mu ggwanga lya Nigeria era nga bamu ku bapasita abadde boogerwako nga olaba pastor Bugembe nga olaba pastor Bujingo nga olaba pastor Robert Kayanja lwakuba kale pastor Bugembe ali singo katugereze kwandi ku pastor Kayanja nga bwe batugerezaako kuba bafumbo ne mukyala we Jessica Kayanja kati pastor Bugembe abadde mukwano gwe nnyo ne mu mwaka gwa 2017 yali mukomuno mu ggwanga Uganda pastor ono yakyalako ko wali ku kya pastor Bugembe ya house of wali eri worship house enanta na kya pastor Bugembe ono musajja mukulu yali mu mwaka gwa 2017 era nga yakyalako ko mwaka nga guggwako mwezi ogwa Desemba waliwo ko overnight yali omugenyi omukulu kwolwo lunaku ennaku z'omwezi 31 omwezi ogwa Desemba 2017 ne munaye bwatyo bwafudde accident nga pastor Bugembe saawa zino ali mu nnaku nyirango nageze ku mutugu gwa Instagram n'ogwa Twitter n'ateekawo obubaka nga abika pastor munne okubanga afiidde mu kabenje saa zino amawulire gatwendize nnyo ku social media ku mukutu gwa Facebook agalaga pastor ono wabula pastor ono yafudde dda era ng'ono amazina aziikibwa yafudde lunaku lwa ggule kawungeesa nga 11 akabenje kano kabeedde olunaku olwaliro aziikibwa wali bitundu by'e Lagos ekibuga ekya Nigeria kugamba adde musajja pastor amanyikiddwa era kyaki ye ebadde kumpi n'ekibuga Lagos ekya Nigeria era ng'ono yali yeeyama n'agamba ayagala kumuziika mu kyaki ye gye yeezimbira era nga yazikibwa mu kyaki ye entaana ye baagisimye mu kyaki ye wakati era abantu bajjanga kujja okutendereza nga bamulabako nga bamuwotaabuje kugamba nga balaba ku ntaana ye Bambi nga ate bafukamira n'okulabika nga bamusaba emikisa olw'ensonga nti abadde pastor mulungi nnyo eri abantu mu ggwanga lya Nigeria kitalo nnyo Bambi kya pastor ono kubanga afudde mu ntiisa okubanga afudde accident si byangu naye nga byebisaawana ebitwendinga nnyo ku social media naye nga kitalo nnyo ekya pastor ono ngenda kusaba subscribing ate ompere video no ka like comment section weeryawo subscribe ne kukade era Bambi kitalo nnyo kya pastor ono kubanga Bambi afidde mu accident Bambi zo zita abantu ebisesinga omuntu bwasimatuka accident bayetaaga n'akolayoko kapati kubanga accident temala gasimatukibwa kyovula mukyala we Bambi ye mwewuniza okubanga asimatusa accident neera baabire mugoyeza kuba emukuluddeko amagulu gombi era ng'onaddusibwa mu ddwaliro kumpi n'ekibuga Abuja ekya Nigeria mu center jjukira
Lagos ekibuga ekikulu ekya Nigeria kati mukyala wattu ono addusibwa mu kibuga ekya Abuja, Nigeria. Ngenda kusaba subscribing ate ompere video eno ka like bagiyita Afudde TV. Kitalo ekya Pastor Amechi Edward afidde ku myaka 39 yafiddeko naye nga si byangu bambi. Nakusaba subscribing Pastor Bugembe essaawa eno ali mu nnaku era ng'ono yeeyamye ogenda aziike musajja mukulu ono. Jjukira okuziika kwawedde nadda, okuziika kwawedde dda era nga Pastor Bugembe abaddeyo era ono ategeeza nti yabadde tayinza butabayo ogenda kuziika musajja mukulu. Jjukira musajja mukulu ono bagambye yafudde essaawa 11 ez'eggulu. Kawungeezi akabenje kano kabeereddeyo era yaziikibwa olunaku lwa Pastor Bugembe y'omu ku bapasita ababaddeyo mu kuziika. Pastor Bugingo yabadde yeeyamye okugenda okubeera naye tasobodde kubeerayo. Pastor Bugingo yabadde asuubiza nti ajja kubeerayo mu kuziika, tasobodde kulabika nga agenda okuziika. Bityo byabadde bambi ku side eyo. Pastor bw'atyo bwe yafudde mu ntiisa naye nga si byangu. Kitalo kya Pastor ono musajja mukulu Edward musubscribing ate mumpere video eno ka like bagiyita Afudde TV. Kisigala ng'onfollowinga mbane updates ezina value ate ziku update nga nzikutuusako biki ebitambula mu ggwanga lyaffe Uganda kosa n'ebweru waayo. Kitalo nnyo ekya Pastor Edward. Mubeere bulungi. Afudde TV mweraba.